Tuli Gulu town. Katuli ku Gulu main market. Yeah. You see, this is how it looks like. Chef mwashire babambi. Banange Yesu nga tutambuza. Hey, bambi. Abasholi kika kyenjovu. Oh wow. Enjovu kabone. Besinga babane ebera. Alright, enjovu nga nnene. My goodness. Oh my love. Akakira kayo ne kakiswaza. Eri ensajja. Tuli Gulu bambi Gulu watunyumidde. Abantu batwaniriza ate mu ngeri ey'enjawulo. Mukyeyogerako si bituufu. Ngunga simanya bali abakambwe. Si bituufu. Katale ka Gulu. Lwaki bazittanga tuyadda? Kamubalage Gulu kamubalage leero tutambudde bannange. Kibuga tukiyiseemu. Yeah. Naye otyokedde. Naye abantu ebefujjo bwebamu mubasangayo. Mukama tufunye n'omukisa Mukama atuwaddeyo ku kale. Banaye nyumirwa nnyo okukyala ewantu ekuba n'etonnya. Olugendo luli so massive bambi. Ate n'ebadde erudde. Ate ebibala bigenda kukula. Fruits. Yes. Bigenda kukula. Kyolekera Gulu. Gulu! How are you, my friend? Gulu. Hey, oh, hello. We are Gulu. Yeah. Oh, hello, we are Gulu. You see? Hey! I'm seeing it. You're seeing the Gulu. Yeah, Gulu is so beautiful. Just beautiful. Hey, wait. Gulu. Tugenda batambuza ekibuga mutambule naffe, tambula naffe. Lambula naffe. Tambura ne munyenye. Lambula naffe. Munyenye yaka. Naawe eyake. Yes. Bwekityo bwe tutambudde era bwe mukiraba nti ekibuga tukiribbise tukituuse mu bagagga batayikuuni bakakongole bakagumba bakakooti abalemerawo bagamba ekibuga kife tukiremeddemu era ndooza mulaba eyo abagagga ebiri eno kisaana newetuukira naye katukutuukireyo tutuuse koolo y'eggulu oba kyewaliise muyenga anti tutuuse kati woolaba kati yekuba erigendayo wagiyita Roma Hotel Limited ng'olaba abagagga we babeera abo bakiri nga banywera caayi awo nno banywera caayi ate tugenda awo bagenda okuliira lanki we kiri eggulu ekibuga bakiyeno bakireeta eno no Kampala mulala nnyo gambye Mukama soke mpumulemu ono wekituuse tuli Lalo State Secondary School, President Green High School, the Republic of Uganda. Mulaba tugenda mu Gulu University. My friends from US, from UK. Actually, we are taking you through. As you can see, we are having a very big event here. It's an overnight, but it's going to be massive, very big. As you can see, we are coming straight right now. Look at here. This is Gulu University. That's what I meant. When I say university, it's just a very building, but it is a very big, my friend. Uganda is the power of Africa, as you can see. It's very beautiful. The camera is very okay, the weather is fine, and everyone here is
moving, everything is moving swiftly. Tukomewo mu Lunyanyumbe olwawano. Bannange buli kimu kitambula. Wano buli kamu katambula. Papa seriwa. Oh, okay. Nga bwe mulaba nga mumanyi ebibeera ku mayunivasite nti buli kimu bizinesi ziba zitambula. Printing, ab'obugoye, ab'obwokulya, ab'obuviira. Buli kimu kitambulira ddala kuba kuwalunda buli kimu kiri super good. Baddira Kampala gwe baalikoze eri ne bamuleetera. Wano sentinari baakabaterawo tebakugoba somesa Uganda. Nina welcomes you to Gulu University. Students, we are here. We are seeing the students. I think many campus, as I told you, we are doing it from here, right? Now, everything here is super good. Njagala nnyo, njagadde nnyo Gulu. Tulaga wanga tebatulabuddeeko. Tuddayo gye tuva. Okay.